Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Neddibwamu ku Sunday ku saa 8 era ng'omwanjuzi waayo yenze nsigala nziramu nate okubagamba nti mwebale kwekumira ku lutimbe luno era mukola kyakabi nnyo ddala okubeera nga mulaba television ABS nebawumuza ebirowoozo. Kale njagala okusookera ddala bategeeza nti program eno gwe agirabye omulundi ogusosolwa batuusibwako Sheikh Zaid ow'Emutundwe opposite University y'Abasawo. Sheikh Zaid alombaddwa abantu abalina ebizibu banoonya mwami noonya mukyala bansindikira majini ndi wabisiraani zenkwatako zezifa njagala kutambula genda bweru mugende wa Sheikh Zaid abenga abalombera ddwa mubenga ebirooto byamwe mbituukiriza kubanga yeddiini jakkiririzaamu era mukama naye jamukozesa okukoleramu. Kakati ate nenjagala okubagamba nti ekizimba kyengedde Freedom City ndowooza mundaba wentudde. Program ya Freedom City Kivulu launch eya ABS TV ya 26 yeddi Saturday nejja bwetuva kweno naye nejja tugenda kubeera ku Freedom City. Waliwo yankubidde nambuuza Freedom City eri side ki bogenda kulinya taxi mu park yonna bankadde bampya olinya Entebbe Road Namasuba ezo taxi zigenda Namasuba zana Freedom City ojjagiraba kubo oba oliawo ojja kundaba ku kubo nga nyimiridde nga nkulinze. Bannange mujje bangi manyi tusuubira mugenda kuba bangi naye mujje tuwagire ABS mujje tukyacanje tulaba abayimbi bangi tulye eminyama tukole buli kimu nga bw'omanyi ABS bwebegabudde bwe binaaba. Kale tosubwa tiketi wali ezo omutwalo wali ezo emitwalo ebiri waliyo nazireza kati emitwalo ebiri VIP waliyo ne VVIP nga mugenda kusasula emmeeza nti tuli meka tuli 10 buli omu abiri obuzibu obukadde obubiri abantu balina ssente zaabwe. Anyway kakati abalungi baffe abalaba program eno nga sinaba kutandika kusoma bbaluwa yaffe eno kuba gwe mulama gwa program eno nga kya bulijjo era kya butonde okuwagaliza n'okutumira. Njagala okutumira abantu wano wammanga njagala okusookera dde okutumira Hajat Lisat Nagawa awetula nenkugamba ng'olabye n'obukuluma era kankusabire osuuke ojja kuba bulungi ne muwala wonna bukalu ali e Bulaaya naawe weebale kubanga olaba program eno nakujagala nnyo. Nentumira Ziyaada olwo kati ndi kumubetula eyo Ziyaada ne Sheikh Kasawuli omwami we batumidde nnyo mwebale kulaba program eno awo n'ennumba abawummuze ba holiday maker babatudde ebibuuzo ba Leila Melinda Chantal Maureen bannange mwebale kusoma n'abala bonna abaana batudde ebibuuzo mwebale kusomera katusabe Mukama akomyewo ebigezo byammwe nga mwese bulungi. Kakati awo abaagala okubatumira nabagamba muweereza message ku simu yange ku WhatsApp temukuba kuba sijja kukwata naye ku WhatsApp naye otekako erinnya lyo ne bw'oyagala okutumira. Bw'oba oyagala kutumira nze ng'oteekako nti nkutumidde nze gundi nja kuba nga obubaka bw'omusoma. Kale nengenda mu maaso nentumira bamuŋŋoma erinnya eryo eryakabi nnyo. Muli bakabi nnyo bannanga bamuŋŋoma mwenna batumidde. Ntumira Joy aliawo ku Valhalla nkwagala nnyo mukwano. Bamuŋŋoma ntumira nnyo waliwo aliawo wala eyo bamuyita Grace baba wange. Webale kula program eno okola kyakabi nnyo ndabira aba Leticia bannamatiko nabo bonna. Kale kakati nina ebbaluwa yange ey'olwaleero. Ebbaluwa eyo yawandikiddwa omukyala omu ng'alina byagenda otunyonnyola ebyamutuukako nga byantiisa naye nga bwe nabagamba tubimala wano bwe tusoma ebbaluwa tukola problem solving kazavu kanyama ne biwoomera bwe bityo era tufundikira tubimaliriza. Kale naye nga sinaba kusoma bbaluwa eno omanyi omugole bw'aba nga yeeteekerateekera embaga akola kye bayita akasiki kati kano ke kasiki ka program Namwatulira nga twetegekera ekivulu
ekya Freedom City nina akantu kenna kyusizaamu ketugenda okukola ekiro ky'olwaleero naye nga tugenda kakola mu bwangu ddala. Nkimanyi abantu bangi bankubira amasimu nga abamu baagala okuleeta amabaluwa naye nga bali wala ate no wabeerawo abo abatasobola kujja olwa program z'emirimu ate nga program yaffe ebirawo lwa mukaaga kale n'atasobola kuleeta bbaluwa eyo mu nnaku za wiiki. Kaakati njagala obbategeeza nti mu bbanga ttono nnyo tugenda kuba tulanga era nga tugenda mu bifo ebyenjawulo. Katugeeze omuntu bw'aba alina ebbaluwa ng'ali Luweero ng'ayagala alina gw'ayagala okwatulira oba ng'ali Fort Portal tajja kulinnya taxi oba bus oba kuvuga motoka kujja Kampala aleete ebbaluwa eyo. Of course kiba costly naye kye tugenda okukola mu kiseera kitono nnyo ekitali kyawala tugenda kubanga tutambula era ku program eno yennyini kwenja okusinziranga nange nti abange olwaleero kyedomodde tuli mityana alina ebbaluwa ayagala okwatula bannamukisa abanaasookawo nga mbategeeza we tunaaba tutudde n'essaawa ze tunaatuula tube nga tutuula nga tukola program eno era ejja kuba etuuka ku mpewo ku ABS TV. Naye kaka kye tugenda okukola abalabi baffe abalungi nga sinaba kuleeta mukyala yawandiisa ebbaluwa ngenda kusaba abasobola okuba essimu ne ziyitamu akadde kano mube nga mukuba ayagala okwatula ku ssimu ke kasiki kenkugambye akanamwatulira ayagala okwatula ku ssimu wena gwayagala okwatulira tosobodde kuleeta bbaluwa yo temwatula bitaliiyo ate temwatula nga muvuma ebyo ebigambo ebyo nga bwe mubitegedde naye nga ayagala okwatulira omuntu ku ssimu olwaleero osobola okuba essimu line ziri open kati netusooka tuwayamu naawe nooyatulirako nja kukwata amasimu 3 gokka era aba bagenda okwatula nja kuba mbagabira ne ticket bajje ku Freedom City ku Lwomukaaga tube nga tukyakyanca anti bweyatula nga kikuva ku mutima ngodda bujja kale Peter ojja kugulawo lines n'asobola okuba ayitemu ajja kukuba naye nga tetunagenda wala mwebala bampereza obubaka era Alan Kisembo ntumidde ne ntumira Mama Barbara ne Auntie Kabe abekatwe Kabatoro muli bakabinyo era mbagala nnyo nentumira omwami n'omukyala Namatiti abali awo mu Kiteezi namwe muli balungi nnyo mwebale kula program eno abewandegeya siso abutabatumira kasalute awo Monday agi mama jibuli omu noyo omukyala gwe nerabidde erinnya omusirikale n'abala bonna abaliwo Kizito ani gwe nerabidde nabulya Patrick mwe namba tumidde anyway kale ngenda genda mu maaso okwata amasimu gamwe mba temwagala kuba nga musuba ticket nze ngenda mu maaso n'ebbaluwa yange kale kiro ky'olwaleero nina ebbaluwa eyawandikiddwa omukyala oyo yavudde busiika ndoza kiri 0 side nga yaze wano n'ebbaluwa ye ng'ayina ebintu byawandiise ebimuluma kaakati njagala mbe nga nsoma ebbaluwa eyo naye nga sinabagisoma muganya okuba mwebale nnyo nze tiketi zange ngenda zigabira benjagala kale mwe nambagala naye aba benaba nsanze kubo nawa kubanga muganya okuba essimu. Hello? Kale sebo nsaba banyongereko ku ddoboozi kuba sikuwulira. Kale sebo ali mu byuma bambi nsaba nyongereko ku ddoboozi nsobola okuwulira omwami oyo namukisa agenda okuwulira. Kale sebo nawe gye baliko sebo. Ani? Bob? Dungu Brian. Osinzidde wa? Ndi Lubowa. Oyagala kwatulira ani? Njagala kuwulira kibozi kyekyo oyagala kwatulira ani Ddungu? Badde njagala kuyingira mu kibuga kya wadde oyagala kukola kutya? ngenda mu kibuga kya oyagala ticket? Hello? Sorry bambi ofuddeko
ate sitegedde mpulidde lya ddungu erubowa naye kakati tiketi sorry oba osobola ojja kuddamu okube tulina omukubi omulala ku ssimu hello kale ngenda kusaba Peter ali mu byuma hello osaba ku ticket kale njogera ne mukyalani ono wanji hello njogerako ne mukyalani ono sorry bambi ndoza network omanye enkuba ebadde etonya kale si nsonga kakati tiketi zinnemye okugaba bannange tubeeremu kuba amasimu wangula etiketi kati nze nziteekewo kuba isimu enamba z'essimu ziraba ku screen nze nkwewera etiketi kale kakati kyengenda okukola saagala ate abatasobodde kubalwisa abalala kansome ebbaluwa yange naye nga sinabakugenda hello nga sinaba kugisoma ngenda kusaba tugende hello Najebaleko nyabo. Kale nyabo nawe jebaleko nyabo. Mama mbadde nsaako ku tiketi. Njogerako ne mukyalani ono bambi. Bampita Nyakaisiki Anet. Ani? Nyakaisiki Anet. Nyakaisiki omutoro. Nyabo. Nyakaisiki okubidde kuvaawa. Kisasi mama. Wanji? Kisasi. Nyabo. Kale Nyakaisiki Anet owekisasi. Kakati toyina gwayagala kwatulirayo kantu. Wanji? Toyina gwayagala kwatulirayo ku kantu nange mpulire ku mboozi yo. Ku ddoboozi lyange. Hey. Abo abantu abo babeera banyizana. Toyina gwayagala kwatulirayo kantu oba kalungi oba konna. Gwenyagala kwatulira. Kati yenga abantu abakola engambo. Yegwa abakola ki? Abantu? Abalemesa abantu emirimu gyabwe. Abantu abalemesa abantu emirimu gyabwe. Ennyabo. Bw'oyagala okwatulira Nyakaisiki? Ennyabo. Kale tweyanzizza nnyo tiketi ojja kujja wano. Ku Lwomukaaga kumakya ssaawa 3. Wanji? Mbadde nsabayo ku tiketi 2 tuli babiri n'omwami wange. Omwami wo naye ankubireko. Kakati gwe nkuwadde omwami agule. Naawe. Nange naawe ki? Nze bwempa omukyala omwami simwa bwempa omwami ng'agulira omukyala. Bwe bityo. Okitegedde Nyakaisiki? Kale gwe tiketi njikuwadde omwami wajja kugula. Naye abenga awagira ABS TV. Kale mwebale nnyo kuba yatulidde abo abalemesa bannaabwe emirimu. Ngenda mu maaso n'ebbaluwa yange ndowooza. Kasita nfunyeyo omuwanguzi. Ngenda kusaba Peter atwaleko mu bulanko katini komewo nsoma ebbaluwa yange ey'olunaku olwaleero temuvaawo. Uganda leka kubona abana n'endwadde sisinkana Seke Yusufu Zaidi asangibwa emutunde ku university amaleko gakulemeddeko amajini gakusumbwa tulonza tuukirya Seke Yusufu Zaidi okumanya ebisingawo. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abatula ku TV ya Fene Nganzi ABS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kitwa Sheikh Yusufu Zaidi ngasangibwa omutundo ku university. Sheikh Yusufu Zaidi ngankosa ekitabo kyaffe kya Qur'an. Ndi doktor nkosa ekitabo kyaffe kya Qur'an. Abantu bangi mwina amajini, mwina ebitabo, mwina ebyokola mbikwata. Abali eyo ngononyezeza bilibuze. Ononyeza emirimu giganye. Sente tukuyisa buyisi mu ngalo. Inshallah jamunja kulombera dua akabani kanyoke kunutu tusome. Inshallah nogeno kuvaawo mu mwagala wa kusoma nyumba komyewo. Amanya bitwa Sheikh Yusufu Zaidi. Esimu yange 0752
95 43 17 ne 0772 17 56 072 insha Allah. Amani gajja mu kitabu kino ekyaffe ekya Qur'an awali mukama tewali kyemererwa. Waza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Munnayuganda munnange olina by'otunda naye nga bibuliddwagula weekwate. Aba Trust Weekend Real Property Estate ye kampuni yokka evuddeyo okolaganirwamu ne ABS TV okunoonyeza abaguzi abagula property yo. Olina nnyumba, olina mmotoka, nandiki farms gy'otunda oba ttaka ly'otunda, toteekeddwa kulonzalonza. Leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Oh my god, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Jjukira nti akasiimo kaabwe okabawa omaze okutunda okumanya ebisingawo kuba ku ssimu z'olengera ku sikulini yo. Basangibwa ku Lubaga Road ku kizimbe Access Building okuliraana essundiro ly'amafuta erya Olex Energy opposite Sujuvalo Hotel. N'olwekyo weekwata aba Trust Weekend Real Property Estate olyoke omanye lwaki enkoko tezirya kyaggulo. Ebintu bijjange bisagana ye ABS television elesa amanyi buli waita buli wamu namuli mutina ABS TV gyayogerako. Abakozi badduka ku mirimu ne badda waka lwa ABS, abakazi basiriza emmere lwa ABS, bahouse girl tebakyakola lwa ABS, abasuubuzi badduka mu butale ne badda waka balabe ABS. Oba kyeki kirimu wai kuliko programs ezitabonga kalondoozi kikyolifa teweerabidde, saako obuzannyo obunyuma ne programs endala nnyingi ennyovu ku sabusikisi obutegulekako nseko mukamwa. Ye TV etasosola madini, etasosola mawanga, ye TV y'abantu bonna. Ennaku z'omwezi 26 Novemba 2026 etongozebwa mu butongole ku Freedom City okinga omutwalo gumu VIP emitwalo 2 n'abayimbi bonna abalina omutima gwa ABS bajja kubaayo. Nanga abawagizi ba ABS, abawagizi ba music wa Uganda, ABS etegese ekivulu ku Freedom City ennaku z'omwezi nga 26. Bannange temu bayiwa kubanga kasita mwagala ennyimba zaffe, kasita mwagala music wa Uganda kitegeeza era TV ezikuba mba mulina ogenda ne mugiwagira. Mbasaba n'obuwombeefu mujje ku Freedom City 26 Novemba seerabirangako. Maro aka the Arambet Chabazinga mbayita ennaku z'omwezi 26. Good life naffe tujja kubaayo. George, oh George, Auntie Fena Freedom City. Fena nga 26 always and forever tugenda kubeera liko Freedom City. ABS engeri enjagala gye tujagalamu n'abalabi bwe bajagala. Era ku Freedom City nga 26 ojja kulaba abayimbi ba New Eagles n'abayimbi ba Uganda bemutalanze bonna ne gwe mutayisa ajja kujja okubalaga nti TV yamwe bajagala. TV ya ABS ekola ekintu nga fena kitunyumira, so tetusobola gaana kujja ku mukolo ogwo. Ebigambo bowulira bewakanya ebyo mulage ku Kyagulanyi nze. So mujje tubagire bambi Freedom City ABS ku Freedom City yendi nyo. Nze Dana Nalubega ngenda kubeerayo nga 26 Novemba wali ku Freedom City ku official launch ya ABS TV. Nze Vincent Segawa nkukoola ng'ennaku z'omwezi 26. Manyi chimunti asinga obulungi abasigadde tondetera. Hi, amanya gange bamta Grace Kano kuva mu the New Eagles ya Jeffrey Lotaya. Nga 26 Novemba nkuyita ku Freedom City. Freedom City, Freedom City, ekutomuliro batange. ABS na chi Freedom City 26 na chi. Naro, with me Henry Manja, the best keyboard artist of Uganda and Africa. Mujje tulye tunywe tusanyuke tuweyagale. Yo abita big eye ne big music yo ne ABS nalo show time. Chali matomana nyoja mbabuzaako ne mbagamba nti nga 26 Novemba mujje bulungi tusale ko Freedom City sigala kwa tatabu nnyo. Mujje bulungi abakyala abaami leta mukwano gwo nakusomozinga 26 Novemba. Don't miss. Abayimbi bonna abalina omutima gwa ABS bajja kubaayo.
Love yenkute mavumba vumba nebwengezaako ngane birema enkute mavumba vumba entemye tege mama. Oh yo, this is Donna Ambazira Cream Production. Temwirabiranga 26 November tuli Freedom City. Hajanwa mubiru okuva mu Cream Production ngena kusomeza 26 tuli ku Freedom City temusobwa abayimbi bonna nange nja kuyimba kangure kyakasale kubaba kugomba nkumu olinga kimuli olinga kyezungira bumwe abamu ku bawagizi bayo nga Shekuma Renasa na kungaba stage ate n'opiki namba boxa Elio yanagegenya omu ku bapresenta n'akolera ddala nga ye wakuje wangulira Wasakojja Kimbowa ni ataddewo pikipiki wabula ate Hajati Mayanja ni ataddewo pikipiki ate Senaki Waffles Manufacturers ni ataddewo pikipiki ate Sheikh Zaidi ni ataddewo pikipiki King Lorenzo enajja nakumbi ku Stera ni ataddewo pikipiki abake Life Dance Club enatete ni ataddewo pikipiki Samona Beauty Products ni ataddewo pikipiki kasuba amasanyu agajjudde ebinnonogo ga ABS TV etongozebwa. Nyomubulango bafobo abalungi abatulaba ku ABS TV television ebawumuza ebirozo tukyali ku program yamwe Namwatulira nange nga sinaba kusoma baluwa yange nga bwe nabasuubiza ngenda kusooka okutuusa obubaka buno nga bulijjo mukwano gwange mukyala Janat ekiwatule atumidde ku baana be Nakalembe Janat Mpima Derek ne tata waba abaana ne mwanyina Hassan Masajja webale kubeera kati nakuretinze dda oli number 1 fan wange era nkuweweredde ticket mama Janat ekuleta ku Freedom City Saturday ja abalala ojja basasulira naawe naye gwe yiyo njikuwadde kale kangende mu maaso n'ebbaluwa yange ey'ekiro ky'olwaleero tube nga tutambuza program yaffe nga bwina okutambula kale ebbaluwa eyawandikiddwa omukyala ayitibwa Namuddu nga yasinzidde Busiika ebbaluwa egenda bweti eno yennyini ebatuusibwako ani Sheikh Zaid ow'Emutundwe kale gyebaleko omukyala Namwatulira emirimu gy'okola nze bampita Namuddu era nga mbeera wano e Busiika njagala nnyo okusiima emirimu gy'okola neja ABS gyonna gye tulaba era eno program Namwatulira egenda kunnyamba okwatula ekintu ekize nga kinnuma obudde buno bwonna nalina nina mukwano gwange ayitibwa Sarah naye ayina muganda we mutowe ayitibwa Nantongo oba Nantongo ne Namuddu beddira gumu bankima oza Nantongo kati Nantongo muganda wa Sarah mukwano gwa Namuddu kyesimanyi oba Namuddu mukwano gwa Sarah kale naye emabega emyaka nga 3 emabega wabeerawo embeera eyatutuukako naye netuuka n'okwagala okunzisa nensaba Mukama era nenjivuunuka era embeera eyo gyenjagala gyempandiiseeko okutegeeza abantu nti
okutegeeza abantu ti abantu si bangu ate era nenjagala okwatulira omukyalo oyo eyabintuusaako muganda wa Nantongo oyo Sarah yatuuka ne musembeza olw'okuba nti nno yali muganda wa mukwano gwange era nga tuli ba mukwano ddala naye lwakyalumu nentegeera ekintu ekyanzija enviiri ku mutwe nsomanze Sarah yatuuka n'ayagala bba wange era bw'ayagala bba wange teyakoma okwo n'amusigula omusajja n'andeka n'ankyawa Sarah ye muganda wa Namuddu mukwano gwa Sarah muganda wa Nantongo mukwano gwa Namuddu kangende mu maaso n'atuuka n'okumusigula n'andeka omusajja yankyawa n'ankyayira ddala ne bapepeya ne Sarah okumala ebbanga naye nga nze byonna mbikwasizza Mukama munnange era lyeddagala ambikwasizza Mukama naye Katonda ono atalya nguzi lwali lumu Nantongo nankubira essimu naŋŋamba nti muganda we Sarah agudde eddalu nti muganda we Sarah agudde eddalu natya nafuna okutya naye mu mutima nasanyuka kubanga yali antwalidde bba wange ate nga yali akimanyi nti bba wange n'agwa eddalu nabamutwala e Masaka okumujjanjaba mu 2014 nabamutwala e Masaka okumujjanjaba mu 2014 wayitawo akabanga omwaka ogwedde nga gugwako na muganda we naŋŋamba nti yawona naye ekyasinga okumalako enviiri ku mutwe omwami eyali andese bwe yagwa eddalu naye yamuddukako era munaye omwami okubeera n'omulalu olina kubanga oli mugumiikiriza babeera nabo kale kubanga kati wuno yatereera anyway nze kambasomera ebbaluwa mmale omwami yamuddukako omukyalo oyo nga bamusiba ku miguwambu nga yatabukira ddala kyokka kati yawona kirungi Mukama yeebale naye kyenjagala okumwatulira kyenjagala okumwatulira wadde yawona siri musonyiwa kunzibira bba wange ekyo kimu ate bwe yawona nempulira mu ŋŋambo mbwewaabwe bagenda ku basawo ndoza okumuvumula abasawo nebagenda ku basawo ne babagamba ti nze namuloga ne musuula eddalu aha
kasita yawona anyway ne banneewerera okuntuusaako obulabe sinakindi okunzita naye nga njagala okutegeeza nnyabo nze sirina kye nakola ku mukyalo oyo naye Katonda ye yakireeta. Katonda asula n'abantu eddalu naawe ayagala otulimba ino ojja bitunyonyola kale ate okumanya Katonda talya nguzi nasaba n'ensiiba ne bansabira omwami n'akomawo ebwange era kati tuli bumu agenda nakumpasa kakati munnange ebbaluwa nga sinagikola conclusion abalabi baffe abalungi ndoza ebbaluwa mugiwulidde mu bufunze omukyala agamba muganda wa mukwano gwe yamwagalira bbaawe n'amutwalako ate bambi yali ali awo ng'agwa eddalu beetambuza beeraguzza nga bw'omanya abantu bwe batali bangu nga bamugamba eyamuloga nyini musajja gwe yabba. Tebakomye okwo oli bamuvumudde awonye owaabo bebeeraguzako be bamuvumula baba yasabirwa nanga onneerabiddewo kaakati eddakiika y'emu ate beewerera gwe babbako omusajja tebagenda kumutta bagenda mutuusaako obulabe ate nga gwe baakuba bbusu kale noolaba ng'ensi terifeeyo olumu naye nze nsomye ebbaluwa kaakati oli agambye bagenda kufumbirwagana ate oli ye ekirabo kye yafunamu ddalu yagwa ddalu kaakati ngenda kubamba leetera omukyala awandiise ebbaluwa eno abe ng'agitunyonnyola okusingako wano Peter twalako mukalango ka mukama wange sponsor katini omukyala bwajja mu studio katukomewo bulango obwo abalabi baffe abalungi aba ABS TV ebbaluwa bwekyo bwegenze olwokuba naye nina ekintu kyenjagala obbategeeza yawandiise ebbaluwa atidde kamera omanyi si byangu abantu mugenda mugamba nti oyo ali ku TV yazze bitya yawandiise ebbaluwa yeekazaakaza waliwo bye balema omukyala namuddu agambye nti nze sijja kujja kubanga ekisookera ddala obukulu bali bennyini abaagwa eddalu ne bawona baagala kuntuusaako obulabe kaakati bandabe ku TV balyoke bagambe embunona naboogeddeko ngezezaako mumatiza obutatya naagaana naye munnanga ate namuleeta lwampaka naye kale ebbaluwa yaffe bwetyo bwegenze tujja kuba tusumula amasimu gaffe tufune okuwabula okuva gye muli n'okuddamu okuwangula tiketi naye nga sinaba kusumula amasimu kansooka ensoma obubaka obuze ku ssimu yange kuno waliwo agambye Janat Nakaziba ow'Ekayunga agambye abasajja we batyo akwagala tolina bizibu era atumiddeko muzadde wa Nakaziba Quran Madam Zawedde Janat Nakaziba Engineer Jimmy webale nnyo message yo agambye thanks for the show, I love your program so much nange nkulamusiza era nkumatira nnyo ono n'agamba naye bannange ebintu bizibu nnyo kale ennaku z'omubbi ziba 40 nze Mutebi Alex Emutundwe era atumira abalabe bange bankumye okuba omugumu thanks for the show abalabe bo bakumye okuba omugumu kale Alex Mutebi ow'Emutundwe kaakati nentumira omukyala Harriet mungoma aliyo Namwongo ekisugu nkutumidde nnyo naye oyo omwami Kim baby wo ne oyo holiday maker Patrick mugambe yebale kutula bibuuzo n'abo bonna Vincent Mickey mami bonna batumidde mbaagala nnyo mwebale kubeera nga mulaba sheeno kale Harriet nawe ticket ogyefunidde
Balabi baffe abalungi ebintu bwe bityo munange story oli yakuba buso ate n'afundikira afuniddeyo ebizibu ate bwafunira ebizibu era n'ebizibu n'abiteekako oli gwe yakuba buso yi abantu nga beekazaakaza nnyo naye nga bwe mbagambye olwaleero kasikika Namwatulira aka Freedom City njagala okusinga mbe nga nnyumya nammwe nga nze njogera kitono era line za studio nziguddewo yena ayagala okuba akasimu tuwayeemu ku bbaluwa ayagala okuwangula tiketi ayagala okwatula bambi kuba kunambeezi eziri wansi ku TV wangi nsaba ku ddoboozi Peter kubanga nkubidde simuwulira. Hello wangi nnyabo njogerako ne mukyala ani ono ani Vicky Shakila Eganda Vicky Shakila ovuddeko. Hello. 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 Bannange nga muvaako. Hello. 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 Wanji nyabo. Jebaliko. Kale mukwano nawe jebaliko nyabo. Kale zaganta Lydia Namitala. Lydia Namitala okubidde kuva wa nyabo. Okubidde bunga njagala kuwulira ebikuvaamu. Omukyalo yagambye musaasira naye yeekwase Katonda. Aliwa yenna yagwa eddalu oba gwe babbako omusajja? Ono gwe babbako omusajja. Okay, ate yagwa eddalu. Ate yagwa eddalu oyo simanyi kyakumugamba. Yate yakwasa Katonda. Mbadde nsaba ku tiketi nange. Okay, Lydia munnange tiketi njikuwadde. Webale nnyo ani. Kale mukwano nawe webale kuba. Kale webale kuweereza tusiima nnyo. Webale kusiima era sula bulungi nnyabo. Kale nabagamba bannaye bw'okuba kusimu yange nze mba sijja gikwata. Kaakati nze nkole ntya? Kankwate abo abakuba ku studio lines. Hello? 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 Hello. Wanji ssebo? Amanya Senyonga Steven Chengera wano. Senyonga Steven owewa? Ndi Chengera. Oteesa otya mwami Senyonga? Wanji. Obadde oteesa otya ku bbaluwa yaffe eno ey'olwaleero gye baatudde? Ebbaluwa ngamba bonna beekwase Katonda kuba ye mumala byonna. Kituufu nnyo. Teri kirala kisinga Katonda. Wanji? Tewali kirala kisinga Katonda mala byonna. Kituufu nnyo. Kale mukwano nange nsaba ka tiketi. Kaakati njagala nkubuuza ekibuuzo. Nga sinakuwa tiketi yange gw'oli musajja. Wanji? Ngenda kubuuza ekibuuzo ndyoke bw'okiyita nkuwe tiketi yange. Enjabo. Nkubuuze? Mbuuza. Onojja ne mukyalawo? Nja kujja ne mukyala wange. Wanji? Nja kujja ne mukyala wange. Kale nkuwadde tiketi omukyala ojja mugulira. Banagenda yanziza kakati okugifuna nakola ntya? Okugifuna ojja kujja wano ku Saturday. Ekivulu kya Saturday. Naye ojja kujja wano ku Saturday ssaawa 3. Ez'okumakya obe ng'ofuna tiketi yo. Mukwano nga amanya Senyonga Steven okuva Ekyengera. Era Senyonga Steven ly'empandiisa okuva Ekyengera. Nga neyanza nnyo mukwano kakati njagala kujja enkya wa pasita igambye setandika ssaawa mmeka mukwano nansonyiwa. Enkya? Waliwo n'abasuzeewo bw'oba onookeera ng'ojja. Kyaki ekubyeko era gw'ojja kutuula eri mabega munaye basulawo. Neyanza nnyo mukwano okujja mu ABS. Kale mukwano naawe webale kuba Senyonga nakuwekumira ku ABS TV. Kaakati nsaba nfuneyo omukubi waffe omu omulala asembayo agenda okuteesa tukite. Hello? Nga bwe nabanyonyodde bannanga batamanyi Freedom City gyeri olinya taxi ezigenda Entebbe Road
Namasubaawo bw'oba najja nankumi Namasuba Freedom City eri ku kkubo nze ngenda kuyimiranga wa traffic buli abuze bw'olaba nze ng'omanyi otuuse ng'oyingira okitegeera olunaku hello wangi ssebo muri mutya tulije shaniwe tulije kati olina okwogera olulimi abangi lwe bategeera yogera Oluganda tutetenkanye ningamba noha wangi njogera nani nkuwulira ssebo kati nogamba n'omwami mu Kabale tulije oli Kabale nogamba na Dr. Mulumba Kuruga Kabale uyogera na Mulumba Kuruga Kabale maguluma enyabo maguluma jebale ko Kabale agamba kikubetonya yenyabo obadde oteesootya ku bbaluwa yaffe ey'olwaleero wangi sorry anyway ab'Ekabale mbatumidde nnyo muli baakabi nnyo okubanga muli ku ABS TV ku program Namwatulira sigenda baluyisayo obudde butukutte mwebale nnyo abakubye amasimu mwebala abakubye naye ne mutayitamu bannange Patrick awo byenjagala obitegeera kakati ngenda kusaba program benga njimaliriza era tujja kubeera ffenna olw'omukaaga banaye mbeesunze ate era nziramu bategeeza program yaffe egenda kuba ng'efuluma awandiika ebbaluwa ng'oli wala ffe tujja kuba tukutuukako tukubulirewo tunakusanga okusinziira ku bitundu bye munabamu ebyenjawulo bye tunaba tutabaala Uganda yonna kuba ABS eri mu Uganda yonna era tube nga tubatuukako bambi n'amabaluwa gammwe tetwagala balumya ffe tuli okubaweereza tube nga tusoma amabaluwa ago mwatule bigende bwe bityo nga bwe mbitegeera ABS omanyiyo yakabi buli kimu eba ekikola buli omu eba etuukawo buli wooli ogifuna akwegamba kakati nze munnaye ogwange guweddeko ngenda kubasaba musule bulungi Mukama akuuma ayongera bakuuma kubanga yetakuumira mpeera nze nkitadde bye musule bulungi yali basa gyenesiga nali nterekenya amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera